Yes, mbaniza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena ngenda kusaba osubscribinga tonyigene kali jimpere ka like video no comment section weri abaka buntira mu comment section atasagalanga ofollowinga bagita Faadi TV yoje entekateka z'Embaga ya Kyabazinga munange zigenda bulungi zigenda maso era ngandozo olengera church ebugembe eyo yotebwa amasati bagalesedda abanagula amasati gokwenanika akumbaga ya Kyabazinga wa Busoga entekateka egenda maso ye X Alisoni ana ye baba tebagala kumanya bamugambi agizali nyewo bajja kumukwata bajja kumusiba Alisoni ana bamulabudde nakwade naye kala ina bannamateeka be era yagambye ajja kusigama ku bannamateeka Alisoni ana tannapowa ina bannamateeka be yafunjukira yasooka n'afuna bannamateeka ab'enjawulo baloya abaweereza Archbishop w'e Busoga ebbaluwa bamugamba obutakola ki obuteetantala kola ki kugatta Kyabazinga n'omukyala amanyikiddwa nga Jovia Mutesi ne bakola ki ne babalabula Busoga Archbishop neva Archbishop wa Busoga naba nagamba nti nagamba wa Kyabazinga wa Busoga komiti yo wa Kyabazinga wa Busoga nabagamba bamugamba ati mwana gotofa oyo fete tumumanyi era bavude ne bagamba ati no bunage obukumi bugenda kubeera bw'amaanyi security egenda kubeera y'amaanyi era bamulabudde ne bamugamba bw'aneeta ntana nakola kinajja ajja kwejjusa leka ajja kifo wanga akizza munda kubanga okuba kwagala kukola ki olemesa mukolo gwa Kyabazinga owa Busoga ogw'omukulu ow'amaanyi kuba kulemesa mukolo ogw'amaanyi oba ojja kuvunaanibwa bamulabudde n'ekyo yagamba ajja kubaako kyakola ekitiisa ng'ennaku z'omwezi 14 ennaku nno ziweddeyo munnaye ennaku ziweddeyo nnaku lwakuna nsigaddeyo ennaku 2 zokka asigaddeyo lwakuna n'olwokutaano ennaku z'omwezi 18 ku Saturday Embaga lwegenda okubeera ndowooza olengera bali mu kuteekateeka bayooyoota ekyaki Christ and Cathedral Bugembe omukolo gugenda kubeera Bugembe enteekateeka zigenda maaso buli kimu kiteekebwa Alisoni ana yatuuka dda mu Uganda information etambula eraga yatuuka dda mu Uganda era ono yagamba ajja kukolawo akatiisa oba akatiisa kikagenda okukola naye ne bagamba okukolawo akatiisa ku mukolo ogwo nabo bamwetegekedde dda olwedde yabalaga nti ajja kukolawo akatiisa ku mukolo ogwo lwakuba tebamanyi katiisa kikagenda kukola ku mukolo ogwo naye ng'asuubiza okukola ki okubaako kyakola yagamba nti omukyala si Musoga oyo omukyala Munyarwanda Jovia Mutesi nti si Musoga ye Alisoni ana kyakola ki kiyesibe kagamba nti Kyabazinga awasa atya omukazi atali Musoga yalemerako n'agamba n'onsuulawo twezimba ffenna twekola ffenna n'okutuukaawo mu bwa Kyabazinga nze nakuyambako yasaba biliyoni 2 n'abasinga beebuuza biliyoni 2 zaaki kubanga ate obwa Kyabazinga bulaga tebumanyi bbo balaga bo tebamanyi gundi Alisoni ana bo tebamutegeeza kuba yagamba alina abaana ba Kyabazinga bo bagamba Kyabazinga talina baana kakati awo nno munnange ojja kulya ng'ennaku z'omwezi 18 bo balaga bali serious obwa Kyabazinga bo bali serious bo komiti ye etambula bulungi enteekateeka zigenda maaso buli kimu kiri mu kutambula kiri maleere babitambuza kiriya omukolo guteekeddwa okubeera ate gulina otambula bulungi nga bwe baguteeseteese kere kubako kituna kikola kiyingirawo ekyebuuzibwa katiisa ki Alisoni ana kagenda okubanga akola kunakola omukolo ng'ennaku z'omwezi 18 kubanga ayinza okwagala okukolawo akatiisa oba si ekyo okubaako abantu be basindika ne bako kyebakola kibakolawo era obwa Kyabazinga bulina bambi okwegendereza ennyo kubanga Alisoni ana siye mukazi omwangu olaba yatuuse dda mu ggwanga Uganda yavudde e UK ng'azze Uganda kusabotaginga mukolo gwa banne kugutaataaganya tomanya olaba ayinza opangisa bagunizi simanyi nakumanya bannange balina okwegendereza ennyo ayinza okupangisa ababanda balina okwegendereza nnyo balina okubeera n'obwegendereza ennyo nga bw'okiwulira bagita Faadi TV. You stay on YouTube
platform yatosikalinga on followinga mwina mbebaza era mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugiyekumirako ensonga zambaga eya Kyabazinga balina okwegendereza nnyo kubanga Alison Anna yagambye ajja kukola wakatiisa kubanga olaba bayinza okupangisa ababanda bagunis ne bakola ki ne balumba olubiri lwa Kyabazinga obwa Busoga balina okwegendereza ennyo bampi balina okugendereza ennyo naye nga ye Alison Anna yagamba tajja kupawa ajja kusigala apika mwena mbebaza era mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fad TV embaga ya nnaku z'omwezi 18 mateeka teri kusaza mu date nga bali bagambye okukola ki okugikipinga ngeri on hold ya omanyi yaweleza ebbaluwa Alison ono mwana muwala Anna ono mukyalo we UK nga yitamba n'amateeka abo yali aweleza ebbaluwa n'agamba nti banange embaga eyo mugiteekinge on hold mugiteekere wantu oba seekyo mugipostponinge bagyongere bagifune ennaku endala kubanga waliwo ebitakola ki ebitanaba kubanga bigwa yagamba nti akyali mufumbo naani ne Kyabazinga ono agamba nti balina sooka babaawe ne Kyabazinga atamu biliyoni 2 kibala bwa Kyabazinga wabudde ne bugamba kati biliyoni 2 zogamba azewateeka mu Kyabazinga azimuteeka mu ddi nga ate ffe tetukumanyi nga ffe tetukumanyi wazimuteeka mu ddi obwa Kyabazinga bo bunnange bwe butyo bugamba tebumanyi kati neebuuza Kyabazinga yetamanyi Alison Anna tamumanyi wegamba sijja bigenda munnyo naye nga munange byebyo embaga eteekeddwa okubeera mu nnaku z'omwezi 18 era temusuwa munange embaga ya Kyabazinga owa Busoga Alison Anna bamugambye togeza n'okula ekyobusiru n'oyagala okusabotaginga omukolo togeza n'okula ekyebusiru tujja kukuvunaana ojja kuba oli mu kuzannyira ku mukolo gwa mukulu nga gw'oli mukola ki kubanga ozannyira ojja kubeera ku Kyabazinga omulamba owa Busoga ng'oli ku mukolo gwe gukola ki ng'osabotaginga ne bonna okoze biki nawe okoze biki tujja kukufuna balina okugendereza ne buli muntu anabeera ku mukolo ogwo tomanya ayinza okubaako abantu bahayalinga bapangisa bayinza okuhanga hayaling n'abahalinga n'abagamba nti mane mugende munkole ki bino biti yenga ye n'atabeerawo yenga ye balina okwegendereza ennyo kugamba guno omukolo balina okubeera strict nnyo baba baagala gutambula bingi kubanga noli naye siye mwangu ennyo siye mwangu mukazi muzibu bunnange mukazi muzibu nenga munange byebyo stay on YouTube platform alosegalenga on following abagita Fad TV UG mwena mbeba bati muri bakabenyo okubanga mo following subscribe button nyigene kale comment section weri abakabontera mu comment section alosegalenga following omugole Mutesi Jovia yabadde aliko nabweru wagwanga agenda kuba ku mawisa wa yonna agenda kubadda okofa ebweru wagwanga mbere bulungi mwera